kati njagala okubategeeza nti Wangadya yennyini tugenda mutwala mu bukiiko obw'eddembe ly'obuntu bwetoolera ensi yonna kuba yakulembera abatyobola eddembe ly'obuntu. Abaffe singa ekyabadde Busoga kibeere Busia ne kibeera Northern Uganda ne kibeera Bukusu ne kibeera Buganda ne kibeera buli wamu kaba kaweddemu. Bino bitukola twagala balage baganda bange nti namwe bwe munaalayimuka buli wamu bano tuba tugenda mu bagaala. Olunaku olwajjo NUP ng'ekulembeddwamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu batandise countrywide tour, era countrywide tour eno yabaddemu ebizibu bingi. Abantu bana bakoseddwa, we twalabidde omukyala ow'omwana ng'alwana okutaasa obulamu bwe n'obw'omwana oluvannyuma lw'omusirikale wa poliisi we yakutte akakebe ka tear gas n'akasuula mu taxi gye babadde batambuliramu. Bingi ebyapeninze, abantu bana bakwatiddwa. Mu ngeri emu olunaku olwaleero waliwo muna NUP akwatiddwa, era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebigambo byayogedde ng'ayimiridde e Makerere Kavule. Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, bingi bye tugenda otunuulirako. Poliisi obukambwe bwe yakozesezza olunaku olwaleero. Ropa amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi atutteyo oboolyawo okuwaaba kwe n'okwemulugunya kwe ku poliisi. Byonna bibadde ku poliisi mbirina ngenda kubeera nga mbikuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde Makerere Kavule n'alangirira olutalo Sinziggu ku Mariam Wangadya akulira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda, era n'agamba oboolyawo kakattu bagenda mutunuuliza obwanga mu ngeri oboolyawo yakumusaako naye sanctions. Ebigambo bingi ebitambula naye abaffe ffe ki kye tugamba era biki bye mbaleetedde olunaku olwaleero. Amawulire nina mangi, nsaba tutambule ffenna tusobole okubeera nga tugategeera. Baganda bange tandise bwe nti kigenda kubeera kizibu nnyo, kigenda kukaluubiriza gavumenti ya Mwami Museveni, kigenda kuzibuwalira omuntu yenna alwanyisa Bobi Wine, kigenda kuwa hard time. Ojja kutuuka oli ebigambo byo, ojja kutuuka ekiseera gwe bwe kooswale ng'omuntu gw'owalwana amazima gali ntomusobola. Bobi Wine ng'oyagala omulwanyisa mugjeeko abantu, naye bannanga akasajja kalina engeri gye kakwata attention y'abantu. Bobi Wine ng'oyagala okutegeera nti temugenda kulwana Bobi Wine mu musobole, daba akatambi kano kaogeza abantu obwama. Just amazina ge yaleese buli wabeera ng'atambula abaako ekipya kyaleeta. Kakati nabagamba Bobi Wine ali unpredictable. Omuntu ali unpredictable tebamulwana kuba ekisooka yakuwa ky'onooyogera kakijja kukubeerera kizibu okulwana omuntu ate nga yakuwa by'onooyogera. Okitegedde? Kale katulaba akatambi kano. Okay, oye Robert Kyagulanyi Ssentamu, kino kye mbagamba nti kigenda babeerera kizibu oba oliawo kulwana Bobi Wine. Okunjajja kuba njiteeke ku ttaka kati bwe mba kye mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi. Kikwetaagisa kusirika busirisi omuleka akole byakola. Okay, bwe tubanga tuvuddekaawo njagala kutwala wano. Mpuliriza ng'ennaku z'omwezi 2018 May 2024 waliwo okuziika okwali kugenda maaso eri Munnayuganda Pascal eyafiira mu ggwanga erya Bungereza. Mu kuziika kuno mwalimu violence mungi eyali asukkiridde. Okuziika kuno Munnayuganda mpuliriza Abedi Bwanika yalumba President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwataakinga mu bigambo nga bwamusonganamu. Wabuliwo oluvannyuma lw'ennaku 2 waliwo bannamawulire abaavaayo ne bagamba nti security ya NUP yabakuba. Security ya NUP yabakuba neyonoona gadgets zaabwe ze bakozesa nga bannamawulire. Era ne bagamba nti bano NUP eveeyo yeetonde
tekoma n'okwetonda ejje oba olyawo ebaliyirire n'obbaliyirira abafuna obuvune. Njagala soke tufuna akatambi kano wabula bwe tubanga tukavuddemu NUP efulumiza statement ku nsonga eno, efulumiza statement ku nsonga eno, tugenda giwulira. Nga balumba bannamawulire bannaffe mu regioni eno tuwadde essalessale ya nnaku 2 zokka ng'obukulembeze bwa National Unity Platform buvuddeyo ne buleeta okwetonda okuli mu buwandiike ate ne buleeta ne plan butya bagenda okubanga baliyirira okusooka baliyirira bannamawulire bannaffe bano, ekyokubiri nga bajjanjaba ab'amawulire abakoze eki abalumiziddwa. Tetugenda abo be bannamawulire bo bagamba nti baakubwa era abaabakuba baali ku security eya NUP era nga bagamba babaliyirire. Okitegedde? Njagala mumanye bano bali eno Masaka gye bali mu kukolera gasiya waabwe gye tumanyi nti Mpuuga n'Abedi Bwanika bino bazze babikola ate ne maaso awo tuyinayo akatambi akoleka nti Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga bino ebintu bazze babikola. Ne kale NUP efulumizza statement ku nsonga eno egamba bweti ng'ennaku z'omwezi 23 lwe lunaku olwaleero May 2024 tugenze mu maaso n'okubanga tutwala obuvunaanyizibwa ku bizze byogerwa ku kibiina kyaffe era nga bino byatuuka ennaku z'omwezi 18 May, ennaku z'omwezi 18 May nga bino bigendereddwa mu muganda wange nga twali Lwengo mu kuziika mu Lwengo district. Bannamawulire abamu bavudde ne bagamba nti baakubibwa security eyaffe era nga bagamba NUP egamba nti kino si kituufu era bwe kyajja mu maaso gaffe twakitunuulira n'enkaliriza ne tugezaako kubanga tufolowinga n'okugoberera ddala kyali kitya. NUP egamba tugenze okkizuula nga bano bannamawulire bakozesebwa bannabyabufuzi abo abali mu kulumbagana ekibiina kyaffe, abali mu kwataakinga ekibiina kyaffe ng'era bano beebo bannakigwanyizi. NUP egamba bino tetubimanyiiko ne bano bannamawulire kwegamba babazimbyewo baba bataddewo buteeke. NUP bwetyo bwegamba eganye okubeera nga ekkiriza ebyekitumbaavu ebiri bwe biti. Kale byebyo ye statement mpanvu naye njagadde ngikomye awo. NUP emaze okubeera nga oba olyawo yedifendinga mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwajjo wabaddewo obunkenke sinziggu oba olyawo Bobi Wine ng'agezaako okugenda we yabadde akuba olukuŋŋaana ekamuli era nga tiyagas yavuze, tiyagas yakubiddwa, abantu bangi abalumiziddwa, abamu bakubiddwa rubber bullets, abalala bakwatiddwa ne basibibwa. Byonna nga bigenda mu maaso ababadde bateeseteese wagenda okwogerera ekamuli bo nga bo byantannaba na kutuuka babadde bakwatiddwa. Abantu bana bo babadde already bakwatiddwa dda poliisi nga kigambibwa nti oba olyawo bano ba poliisi yo teyawadde ensonga kyokka okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'obubaka bwatuteeredde ku mukutu gwe oba ku mikutu gye Twitter n'omukutu ogumanyiddwa nga ogwa Facebook agambye nti ttiimu yaffe eyabadde etegese ekamuli yonna yakwatiddwa olunaku olwajjo era nga kigambibwa nti Kamuli Central Police Station ye yagenze maaso n'okubeera nga ebakwata era nga eri wansi w'ebiragiro wa komanda waabwe. Abakwatiddwa kwe kuli Mukisa Sala, Shafik Adam, Bobby Rush, Rauma Juma, Peter Poka ne Maga Jacobs. Bano bakwatiddwa be babadde nga abateeseteese Bobi Wine wagenda okwogerera ewatali musango watali kye babalanga bakwatiddwa. Kino kyonna kitegeeza ki? Kutya. Era njagala kutegeeza bino nze mbibagamba General Museveni tatyangako, General Museveni tabeerangako ku bunkenke, General Museveni talina muntu gwe yali awadde respect nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kutegeeza bano bakwatiddwa nga tannaba na kutuuka kyokka we yabadde atuuka okusala obusazi nga bamulanga n'emmotoka ennyingi ezimutambulirako. Lwaki otambula n'emmotoka nnyingi? Zino zonna zaaki?
okitegedde n'owulira ekibuuzo omusirikale kyabuuza nga ye kennyini amazima gali nti tategeera. Ayinza okuba ategeera ne munaye nga kye bamugambye. Kaakati awo we tuba nga tuvuddewo njagala kubeera nga muganda wange nnyongera okubeera nga nkwongerayo mu ngeri yemu. Bobby Rush, mwana mulenzi Bobby Rush, Bobby Yanga. Bobby Yanga yakwatiddwa olunaku olwajjo. Bobby Yanga okusinziira ku statement ya poliisi egamba nti poliisi kanjisome nga bweri. Poliisi ekutte Twinomu Juni Anthony amanyiddwa nga Bobby Yanga kubigambibwa nti bamusanze n'ebintu ebyefaananyirizaako nti by'amagye era nga bagamba nti okubeera eby'amagye. Omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Fred Enanga Patrick Onyango agamba nti ono bamusanze mu makage agasangibwa emutungo mu zone 2 Nakawa mu Kampala wano. Bamusanze n'obukofiira ennyota z'aba General Foster General mbwe ennyota z'aba Foster General era bamusanze bayongedde okubeera nga bagamba nti bamusanze nga zino ziringa z'aba General n'engatto ezifaananako ez'abajaasi. Bamusanze ne radio koolo wamu n'obukofiira. Onyanga agamba nti ono bamukwasiza ekitongole ekya JAT. Ekitongole ekya JAT ng'agenda kuvunaanibwa okusangibwa n'ebintu ebiringa, wulira, ebiringa eby'amagye. Ebiringa so si eby'amagye niye ebiringa eby'amagye wamu n'okukuma omuliro mu bantu. Okitegedde bulungi, wamu n'okukuma omuliro mu bantu. Bwe batyo Bobby Yanga mbu bamukutte ng'ayina ennyota ez'aba General Foster General. Njagala ennyota zino zezo z'olabaawo n'ebyambalo mbwe engatte ezo z'aba byakwerinda. Mu ngeri yemu njagala kubeera nga nkujjayo eyo nsooke nkutwaleko wali olunaku olwali ekibadde Makerere Kavule muganda wange. Njagala kubeera nga nkutwala nkutegeeze nti olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lwa poliisi okutaataaganya entambula zaabwe nga bagenda Kamuli Busoga basazeewo baddeko emabega. Omanyi okudda emabega tekitegeeza butiitiizi. Okudda emabega kuba kwetegeka mulumbe ne force ey'amaanyi. Asinzidde Makerere Kavule n'agamba nti kagwake kagutonye olunaku olw'enkya addayo. Kagwake kagutonye bagenda kubeera nga baddamu countrywide tour egenda kuddamu. Bobi Wine akombye kwerima. Mu bigambo ebirala Bobi Wine byayogedde agambye nti tugenda kubeera nga tutwala chairperson owa Uganda Human Rights omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya mu International Human Rights. Era agambye nti newankubadde wanewaka tebikola nga tebasobodde yadde kubitunuulira tugenda mutwala mu International Human Rights era bajja mukwatako. Era n'agamba nti tugenda kusaba sanctions zimuteekebweko mu bwangu nga we baziteeka ku Speaker of Parliament Anita Amongo ne Wangadya twagala bamukabe naye twagala bazimuseeko lwa kuviolentinga human rights ate nga yayina zirwanirira. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongeddeko kusinziira katambi kano njagala tulabe ebigambo bye nga abyogera. Kati njagala bategeeza nti Wangadya yennyini tugenda mutwala mu bukiiko obw'eddembe ly'obuntu bwetoolera ensi yonna kuba yakulembera abatyobola eddembe ly'obuntu. Era omukyalo oyo naye nga bwe mulaba Anita Amongo bwe twamututte mu platforms eziri international n'asibwako nati twagala ne Wangadya ategebweko sanctions kuba yasinga okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Yeenyigidde mu kutulugunya abantu kubanga bw'oba gwe ofiisi yo evunaanyizibwa ku ddembe ly'abantu ate nga gw'obikkirira abalitulugunya abantu naawe Wangadya otulugunya abantu. Madamu Wangadya you're one of the human rights violators and we're taking you to international platforms. We want sanctions against you.
kino sagadde kimukweka Wangabi akakikutere mu Luganda naawe gwomu kubanyigiriza kubalirira eddembe ly'obuntu era naawe twagala oteekebweko nati nga bakamaabo ate tumanye ekyo kijja kutuukira. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayongeddeko bw'atyo n'agamba nti oboolyawo General Museveni yawamba entebe y'eggwanga Uganda era nga si alina okubeera pulezidenti wa Uganda ajjudde mu kiseera kino kubanga entebe ya Banzibe. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti General Museveni entebe y'eggwanga lino agirimu mu bukyamu era nga kyekiseera oboolyawo bannayuganda tugimuggyemu kati kyekiseera bannayuganda tumulageni entebe y'abannayuganda so si yo na bwaka na kugifuula bwakabaka. Bino bye bigambo bya His Excellency. Tulina n'okubanga tukulengera eggwanga lino. Museveni is an illegitimate president. He is not the president of Uganda. He is a bandit that took over our country 38 years ago, and every 5 years he organizes sham elections. But even in the 2021 sham elections, we defeated him. So he's illegitimate. However, we are being non-violent and we're doing everything within the law because we know we are on the right side of history, we are on the right side of the law. So we are going to Paris tomorrow. Thank you very much and God bless you. Ngeri yemu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okaawo Okiira Omususa Okiira Ennumba bw'agenze mu maaso n'okuba ng'ategeeza bakulembeze banne ababadde Makerere Kavule era ng'obubaka buno abadde abusindika butereevu eri bannayuganda ng'agamba njagala kino mu kirowoozeemu. General Museveni atutiisa naye njagala mu kirowoozeemu nga Uganda Police nga bwe yabadde etusazeeko mu bitundu by'e Kamuli era Uganda Police yonna yabadde eweddeyo ng'ezze kuffe. N'abagamba bannaye muveemu akatengo bino njagala mubiwulire. N'agamba nti singa olowooza nti singa twekalakaasizza e Kamuli n'ab'e Masaka ne beekalakaasa n'ab'ewalala ne beekalakaasa mulowooza bano abasirikale balina kye basobola okutukola? Amazima amatuufu gali nti tewali kye basobola kutukola kubanga tubawutunambalinga ate ne mu bo mulimu abatuwagira oba mulimu abawagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katufune ebigambo bye. Njagala mumanye nti mmwe nga bwe mwabadde abantu b'Ebusoga ate kyetaaga poliisi yonna kuvaayo eno abaffe singa ekyabadde Busoga kibeere Busia ne kibeera mu Northern Uganda ne kibeera e Bukusu ne kibeera e Buganda ne kibeera buli wamu kabaka weddemu. Bino bye tukola twagala bibalage baganda bange nti nammwe bwe munaayimuka buli wamu bano tuba tugenda Mbagala so tuba tugenda backstretchinga mu Luganda kigambo backstretchinga tuba tugenda baleeguula mu Luganda baire nemba kuba Lusoga n'ate mu Luganda tuba tugenda baleeguula so nenda tubaleeguule bana nenda tuba stretchinge mu Lusoga kuba kugala nenda tubagale bana abaganda baire ntegeeza kubakala Okay, oye Robert Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza munnayuganda munnange njagala kubeera nga nkwongerayo akatambi kano kabadde mu Mawulana mwabadde mu Honorable Zaake ne King Sir mu ddoboozi emabega. Akatambi kano babadde boogera ku nsasagge eyaliwo mu kuziika omugenzi Pascal nga bagamba nti ekyakolebwa Abedi Bwanika mbutuufu singa baali kumpi era Honorable Zaake atuuse n'okugamba kibi nnyo sikyaddamu kuva wali pulezidenti wange kubanga kati oyo tuba tuwamwambadde dda. Njagala tuwulire akatambi kano oba oliawo tusobole okubeera nga tuweeyongerayo. Nebaza omusajja gwe bayita Kyagulanyi twalitegedde ddi tegeera nti abantu abamu betulanga ba diplomat entegeera yaba TikTok nalabye ono omusajja onani ono Abedi Bwanika singa nabaddewo saanabagamire yiirwa naye Abedi nalese president wange otambula nga siriiko naye Abedi, let me ask you, are you stupid? Oyimirira tamaze g'omukulembeze bw'otyo tebamusonga muwadde akaala kati Abedi tuba kubanga twazze kati Abedi Kyagulanyi waagenda nga tetuliiko kati Abedi muwa abantu ekitiibwa eyakuyiseeko aba agenze toddamu kwogera
Ize Excellency Kyagulanyi nga yogera n'omwana omuto gwa Abedi tokiddanga namu. Gwe oli mukulu wa kika gwe obukulu buddize ngozeeyo mu kikakyo. Toddamu kwogera na musajja mukulu bw'oti Abedi. Abedi wawonye kuba yafuka diplomati. Nze nabadde mbakubaawo nani mugambe tulumbe. Gwe Abedi olimu panchi mmeka. Oyagala tuleetera bizibu mwana. Akatike chibitu sebo kasonga. Tina akatike chibitu kamuwe kati. Abedi. Nze Abedi nakutunuulidde ne ngamba laba omusajja ayagala okufiira mu ngalo z'omusajja. Nakunyula kakalevu kamu ku kamu. Abedi olina meeting n'abaana b'e Gaza. Bambi Abedi toddanga mukola amalala ku mununuzi waffe gagga malala. Mwenna abakolera amalala ku Bobi Wine ffe tuba tubalaba jasi abamu muli baana bato tujja boogerako. Naye kyenyinza obbagamba eyakuyiseka bakoze ki? Aba agenzi. Tuno tulalala tubampaane tukabandabe twani twemugezangako okukola. Kala ataba mungana baboyi baffe kyekisinga okuneewuunyisa. Notunira liko yuti n'ogamba waagwani. Anya kwambaza sitaani ono w'ekika kino wakirisiriko benga fala. Naye mwe baboyi. Abedi bwanika twanike. Tujja ate nze constituency ya Abedi awagala kumwanika ng'erinnya lye. Okitegeera. Ezimbi tukola. Okay. Kale, bebo basajja bakulu. Naye sagala kubeera nga nkulwisaawo, njagala kutegeeza nti Mathias Mpuuga ebimu ku biruubirirwa byabwe kwe kulaba nga NUP egwa. Kino bazze bakikola mu bibiina eby'enjawulo. Era nga njagala kujjukiza nti Abedi Bwanika yayimirirako n'avuma Kano Kizza Besigye ng'ensonga emuvumya yeeriwa ng'agamba nti alabika akolagana ne Mwami Museveni era nga bw'azza amanyiira abantu bw'azza asiriwalira ku bantu yenkola y'emu n'akabondo kaabwe nga bajja basuula ebibiina ku lw'okweyimirizaawo bo nga bampuliriza. Abedi Bwanika oyo y'omu ku bavictim b'obubbi mu ggwanga nti yaweebwako senedoza zalinga obuwumbi nga 2 oba yali projekiti ya mbuzi zaabula oyo Abedi Bwanika gwe mulaba alega amalevu agaddugala agalimu ebyovu bya sabbuuni. Njagala tutunuulire abantu b'e Masaka bakangudde ku ddoboozi, abantu b'e Masaka bavuddemu omwasi, abantu b'e Masaka bongedde okubanga bali omutaama era nga bagamba bino Mpuuga muzze mubikola ebbanga lye mubikoze mwandibadde mubikoowa. Omukulu Mpuuga batandise okubanga bamusabula e Masaka katufuna akatambi kano. Toyonoona kifaananyi kya pate gy'ovaamu. Si bwe gusoose DP mugimanyi ng'eyulise era Oweekitiibwa Mpuuga yasindika ttiimu n'egenda ku social center n'ekuba abantu emiggo. Nakati gwe mulamwa. Nkakasa ebyo byogerwa era byempulidde nga byogerwa ne ku leediyo ya Ssaabasajja nti waliwo kamera ezayasiddwa Sserutozi. Tuwali kamera yasiddwa nabaddeyo, tuwali simu yasiddwa. Era wabaawo kamera nga yonna yasiddwa, nze ndiredde okuba nti nno ngula kamera eyo. Naye situnalabako kamera yonna. Situnalabako simu yonna yasiddwa. N'olwekyo abagezaako okukozesa amawulire, abagezaako okukozesa bannaffe ab'amawulire abamu nga baboonoonera emirimu gyabwe, ekyo si kituufu n'akatono. Nga bagamba nti bafoot soldier bakubye bannamawulire b'e Masaka ekitabaddewo. Nempulira nti waliwo ne kamera eyayasiddwa ekitabaddewo. Bannamawulire babaddeyo 3. Ate mu kubaaniriza nze omu ayabawadde ne ku ntebe. Mu kuvaayo nga tuva okuziika badde basaba nze kennyini mbaleeteko mu mmotoka gye natambuliddemu. Ne mbagamba nti nziju tebaŋŋambyeko nti tukubiddwa tutwaleko mu ddwaliro oba tutwale ku poliisi. Kinyabo ffe tugambye nti kuva lwe twatendekebwa okukuuma Robert Kyagulanyi ne munnamawulire naye tumukuuma nga olaba Robert Kyagulanyi kuba yatwala message okugisaasaanya ensi yonna okusobola okumanyisibwa ebibaddewo mu mukolo kubanga media ya Uganda ndowooza yendabirwamu y'eggwanga yonna wetusobola okumanyisibwa ebitambula. Era ffe Kinyabo tewakwatanga kalira kubanga Gaddafi gwe boogerako ne Edi Mutwe babadde bakuuma pulezidenti wabadde atudde ate babuuse bate balina emikono 10 bagende bakuba oli. Mpuuga yalaze obulyawo kyanga omuntu akulumiriza nga wooli naga omusajja yajja ne yeetonda nakkiriza ensobi ne tumusonyiwa. Ate gonyeenya akagalo bwoti saagendayo
era Mpuuga kyamunafuiza ntyanya okuteresa kati Mpuuga sente wale ya Mungu yandeze kisimwesigwa wale ya Mungu otikola okumuteresa sente gwe Mpuuga ne bw'onoyogera ebigambo bimu ekibuuzo kyo tannaddamu ebitaano. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko njagala kubeera nga nkwongerayo ampuliriza. Waliwo omusajja amanyiddwa nga Dean Lubowa-Ssaava. Dean Lubowa-Ssaava yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti asobola okuba NUP n'agiteeka ku ttaka. Asobola okuba NUP n'agiteeka ku ttaka. Era yagamba I can end it seriously. Ne ngamba bannange bw'olya ssente za Mpuuga n'eza gavumenti oba zikulowoozesa bulowoozesa nti osobola buli kimu ekikusala mu maaso. Njagala nnyo tufune ku bigambo bye wano, katufune ku bigambo bye then oba oli awo tulabe ne ku maanyi. Okunjajja okuba ngiteeke ku ttaka kati bwe muba kye mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi. Amazima mbaleka bulesi nkole ebyamu. Naku Bobi Wine lwalikkiriza mu interviewing one on one. Bwe lwolimanya nti n'ensi ekyusa. Era asobola kugenda ku interview z'abanne bali batya batatya. Abamutya n'abayala bakyalimu nze sibatya kamabuulizo mazima sibatya muyadde n'olunaku n'olu yebeseke myeje. Ebyo bye bigambo bya Dean Lubowa-Ssaava naye nga bwe biri bwe bityo akatulabe amaanyi g'ayagala okkuba. Uyo aba atandise baabo uyo preso uyo Yama! One love! We are the president! We are the president! We are the president! Yama! We are the president! For your friends, no! Woo! Oh, Chivanda! Woo! You don't know, say. Oh, Chivanda! Oh, yeah, Chivanda! My God! Kerari tegera, Kerari tegera! Oh, Chivanda! Oh, Chivanda! Oyo kubaita president. One love. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my. Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kutegeeza nti bwe yaliko ku interview Bulaaya eyo nga bamubuuza ku nsonga z'ebisiyaga abantu abasinga baali balinze atomere naye yatulaga nti mulala. Kakati bw'owulira Dean Lubowa-Ssaava ng'agamba nti Bobi Wine asinkana abo bannamawulire abatalina bibuuzo nene bamumpa n'atuulako butuuzi nange nyinza omulaga nti ebyo byakola tebiriiyo. Ne ngamba Dean wange gwazaagoba ogobeddwa bugobeddwa. Olaba ne zino TV ez'ekisiru eziri mu Uganda zikugobyegobye kati ate ojja okyalenjinga Kyagulanyi ani agamba nti nno ani agamba kale katuveeyo tulabe wano. Munsabire bino mbyogera nesimanyi bbanga lyengenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu silwanyisa ebiri kuba nyina okugugula omulala nina okulekayo baganda bange banteme enteega nina okukola kyensobola okulaba nga nabo mbalwanirira naye nyina essuubi nti olunaku lujja kukya lumu nga tuli ku mukolo nga guno nga tubeetondera nti basebo ne bannyabo biri bye twali twakkanya ne baganda biri bye twakyagala ne baganda bano baatereeza yesuubi lyange. I refuse to give up on my brothers. I refuse because manyi nange lwakya lumu ng'enviri zange emyaka 5-6 giyise enviri zange zaalinga za Masinyoyo nali samba na masuuti nali neeyimbira music wange naye olw'obwetaavu bwaliwo nenvaayo. Tetwagala okuteeka mu baana abalala bonna twagala tukiikirize bato baffe. Mukama tuyambe.
ne bakulu baffe bakiite mwebale nnyo bassebo ne banyabo kumpuliriza sembayo betondera olw'enneeyisa ya mukulu wange naye tujja kutereeza. Okay, bwe tuba nga tuvuddeyo eyo njagala kubeera nga nkwongerayo Honorable Namboze n'omukulu amanyiddwa nga Charles Rwomushana ebintu byakaayide mu studio. Aisha Kabanda ne Namboze bamazeeko Charles Rwomushana kwegamba ebyewungula bamulemeseza yadde okwogerayo ekigambo ekimu era nga Honorable Namboze yatuuse n'ekiseera n'agamba nti bwe muba mwagala byuma naffe tujja kubifuna. Yategeeza ki ebyuma? Gwolowooza yabadde ategeeza ki? Bwe muba mulowooza nti twetaaga byuma naffe tujja kubifuna, ebyuma tujja kubifuna. Mpuliriza tufune akatambi kano then tujje tunoye ebyuma naye gye yabijja naffe tusobola obijjayo. Ye bamuzaalira ku mwezi. Bannange bamuzaalira ku mwezi. Kino ffe banyaffe gye balema okgenda. Kiki kyakola kitakolwangako balala. Bamuzaalira ku mwezi nti ffe banyaffe balema otuzaalira ku mwezi. Twagala ggwanga lyaffe kumusinga. Sigamba nti naffe nti alina monopole ku violence. Twagala ggwanga lyaffe kumusinga. Weebale nnyo tukutegedde. Tekisi mujega. Rwomushana submitting at Ffe tuliko future ya Uganda feka. Naffe gye tuyiteyo abaana babitusaba. Bababuuza. Mutuwe ebyuma. Owulidde? Mutuwe ebyuma tukole. Why should it be nti program nze ngenda kujjawo Museveni? Mu manifesto anti bw'obyogera ebyo epapulayo omanga gwe wakoma. Tonya kutogera. Because why you provoke me? No, but have you seen our manifesto that came only from Museveni? Yabwe yabyogera najjayo empapula z'obwa president. Every party has an agenda. Yes. No, you can make us so stupid. Can you wait for him to submit then ngera ku omudde? But in my manifesto, Kyagulanyi yayimirirako yaliga nti nzezo okwesimbawo kuweereza bana Uganda kino na kino. He should know. If he has no noting, I can give you a 50 copy of our manifesto. I know he didn't read it. Wamamudatike mukubira mukulu Rwomushana. Tiyabisoma kubanga tabyagala. Kituufu. Yawamba gavumenti, yawamba eggwanga lyaffe. Lindo lyamala okusubmit katoke captivity. Wamamaliriza. Atuogereko ebituufu. Oba okubyogera byangu nnyo okugjayo empapula ye yazijjayo ez'obwa president naye yesimbawo. Kinkubye poyinti. Lwaki yayogera ebyo byatugamba yakunnyonnyola ekyamutuukako wano. Rwomushana teyakunnyonnyola. Katina awekitiibwa Kyagulanyi abazijjayo n'okwesimbawo ne beesimbawo. Ye yazijjayo n'alemwa n'okgendako wadde okutambula ebigere bisatu ng'alaga wali ku isi. Wadde okuŋŋaanyayo omukono gw'omwamusemba ne mukyala we teyamusayinira. Nambuuza kimanyi singa bakyusa etteeka ne bagala agende yesimbe lwakitula. Ng'olowooza tewaliwo bantu bafunye ebirungi mu NRM. Lwaki sigenda n'enfuna eyo? Lwaki sigenda n'enfuna eyo? Kale bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkutwala mu katambi akalala. Omwana yavuddeyo n'atugamba nti education system oba sector eya Uganda naye lwaki mbyogera njagala mubawe. Yagambye nti bw'oleeta omwana ye lwaki mbyogera akatambi kaakano then nja kusaba tugende mu comment section ombuulire gwe kiki olowooza. Tugende mu comment section ombuulire gwe kiki kyolowooza ku nsonga z'omukulu ono zaali mu kwogerako. Nze ngenda kuba challenginga ku nsonga ezo bbiri. Esooka njagala okwate Minister of Education we Uganda Janet Museveni okwate n'omwana wa senior 1 any school gayaza budo is okay baweka composition writing oba mukamanyako ke batuwanga ka composition bakuwa topic no wandika composition dakika 3 bawandike 300 words just ka composition ojja kutegeera obuzibu bwa education system ya Uganda buva kuki. Namba 2 kwata omwana wa P1 akuya ka debating kirabu ka P1 okwate ne muhozo bateeke wali bawe speech dakika 2 ojja kuba maze okutegeera problem ya Uganda eva kuki. Ojja kulaba composition genetic byawandika n'omwana wa S1 byawandika ogaye nti omwana wa S1 ate oba afuuke minister. Okay, bwe tubanga tuvuddeko eyo
njagala kubeera nga nkutwala emirundi mingi waliwo abantu nga tetukkiriziganya nabo mu bintu ebimu ne bw'avaayo n'ayogera ekintu nga kirimu amagezi kirimu sense amazima matuufu gali nti tumuwa amatu era ne tumuwuliriza njagala kubeera nga tufuna ebigambo by'omukyalo ono ndowooza this time round mutuufu ate nga kino azze akyogera emirundi egiddiriŋŋana ng'abuuza oba nga yeebuuza lwaki poliisi ekwata Bobi Wine. Poliisi yennyini yeteekawo obujagalalo. Njagala tutunuulire nti Bobi Wine yonna gye yayise ng'agenda e Kamuli wa we baasanze obuzibu ani gwe baakyankalanyizza okukyankalana kwatuuseewo kwabaddewo nga bamuganye okusala olutindo olw'Abannayuganda olwawemmenta ensimbi ne kati nga tukyasasula kubanga oluguudo olwo sente zaalukola zaali nneewole ebyo bya lunaku lulala naye njagala tutunuulire akatambi kano. Lwaki Bobi Wine mu stopping okutambula? Why? Abalanga batambula ne bakola birthday zaabwe ne batambula okola mu groups zaabwe ne batambula bonna baba balaze nono mba mumuleka akiriyalinge police atambula mu security because muna Uganda. That is one. Two, mwe mumwongera amaanyi ekyo kyennyini kyakola akikola kigenderedde kyayagala ekyokusatu ne birthday yiresi. Yes. Bobi Wine kana agikole olabe bamukiriza agende agikole lukogo bamukiriza yo bamusabe nambole benyini bamuwa amaanyi abamu blocking police mwe muwa Bobi Wine amaanyi mumuleka atambote mumukwata nakola olabe temumunyega nako muleka akole nkungana zazikole ng'abana bakole zaabwe. As simple as that. Abalatongoza emipiira abalabatu lwakuba nti bo bayita mateeka bamanya mateeka ne Bobi agende mu mateeka sanyonyo musajja mukulu saba amateeka lwaki bagananga naye mu Uganda ate dembe. Njagala kubeera nga nzigalawo n'akatambi kano. Akatambi kano ka Maulana Rain rather ayina ebigambo bye yayogedde bye njagala tulabe. Ayina ebigambo bye yayogedde ne tubiweemuko obudde tubiwulirize nkwegayiridde biwulirize. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu wenna gy'osinzidde okuba ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyongera okubajjukiza okubategeeza nti tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo atalina bizibu tokuba biina munoonyeeko. Njagala balekera akatambi kano tusobole okubeera nga tukanyumirwa tukategeera ate tukajjemu amakulu baagala nnyo. Wali kuwa boda n'agamba nyinza okirabira agambye ku njagala gyagala Kyagulanyi ne bamusimbawo ne taata we musitawagira Arsenal ne bwakwana mukazi nga awagira Arsenal amuleka ne bwasanga restaurant ng'enjala badde mu luma ng'agenda kulya mmere n'asangamu ekifaananyi ky'omuzanyi wa Arsenal akireka ne lugoyero ne luyirika ng'ekisaati ekiriwo ekiyinza omuyamba kya Arsenal atambula kukyambala naye ni ale munebange esamba Arsenal awagira Arsenal. Achimenti train ofukide drum na byabufuzi buli amagenda kufuuka nze gwo kyalabye ne wano wetulaga tufunye examples zonna ezitulaga nti omuntu obadde n'obulamu bwo noyingira politics busobola okufuuka obuzibu nga Segirinya eyasibwa ali mu ddwaliro nga abakubiddwa amasasi nga MP we Makindye ani Sewanyana naye waliwo embeera esukka singa corporate weeri nze PC yange emu bweti nenzanya akantu kange nenkateeka ku internet ne bakasala nga tulina we tubusazisa wali Kampala Road we tuzitundira ng'okuzitambuza eyo mu districts ez'enjawulo oyina zigula eno singa nkola piisi emu olunaku oba kale nenkola piisi zange 5 ne zijja katale nga buli siddi njifunako nusu olwo 10,000 Kampala ne wasobolayo abantu 1,000 ne batambuza Kampala ne abe Masaka ne bonsobuzayo 1,000 ne mbalala piisi 1,000 ne aba batwala mu districts ez'enjawulo singa tuli bagagga n'olwokuba gavumenti eno tetwagala tuzanye ebintu ne tubikoowa. Problem ya Museveni
ng'omuntu nti kati Museveni omunyonyole ki taseka amanyi comedian omu tikyampamire ate nempamire tamwagala kati abayimbi amanyi Kenzo Bebe Cool Chameleone ffe twamuta tulinze Mukama lwamutujjako tweyagale ku buli kyomanyi nti kyesiba kijja kuta ulira wano Simon kugamba alaali anyumya ayogera kimu abasubuzi ne bakaaba abaki ne bakaaba abatunzi b'ebyennyanja ne bakaaba abalimi ne bakaaba abasomesa nemva mu busomesa nga nayambala bazi waliko omusomesa ya kituli kati kumbe njikowa nga namusomesa munanga atutuddawo mu maaso oli asembedde ate ye yalaba mpya biseera bya Uganda ebyo mu maaso yeffe nga tebannatutta bano okututta nakyo gyekiri obutwa bwegiriisa omwana ono banna ffe waffe twalina omusajja nga amuyita Sebyala ekikandwa eyo mama Fina yagenda nayokko Sebyala nga yatigoza kikandwa Sebyala nga Sebyala ekira abakazi enju mujingireji Sebyala nga akwata abakazi Sebyala nga abba amatoke mu nsuku z'abantu Sebyala nga atadde ewaffe ku bunkenge nere bakwata bwe bagoba Sebyala omukwata eyakwata okugulu eyakwata omuntu nga wamaanyi akwata wa paka kutta Sebyala mama Fina naye bamuleetako ewaffe okukwata Sebyala lozero zaawo Sebyala yeyongera kukwata bakazi mama Fina kyali kisolosolo kimuntu si kiri awo ffenna tetukitegeera kirina obusolo ak'omukazi n'ak'omusajja mbalamu amagezi naawe gwe buuza mama Fina kati nga Sebyala akwata okusinziira ku muntu amusaze mu maaso bojjanga oli mukazi nga akwata kati Sebyala mwamukwata mutya Sebyala obwana buva ku ssomero ndoza ne buwulira nakale ne kagamba kitawe wakaawo mbusimanya nina omusajja gwe mpulidde wali omusajja kwe kuba enduulu Sebyala abantu bakuŋŋaanye ne bamukuba ne bamutta bamukuba amasasi oba gaali musaavu abasirikale nga Sebyala tafa so mubufunze ku Sebyala otegeeza ki w'okutte ng'onatta Sebyala nali nkunyumiza emboozi ya gundi yoyo omusajja bamuyitaani ya Wanfudu Wanfudu olunaku nga lukya ebisolo nga bigamba ne banne embeera ng'etususseeko ensi ng'etabuse gawe bisinga abantu tetunnajjajjukira bagamba twava mu nkobe ne kati awo nga n'enkobe tezinnajja tuli mu binyonyi nga tetunajja mu nkobe twali mu binyonyi banalinda bikantya walimpa abaana sasaali kalooli munnange ebisolo nga bigaana embeera etususse tugende akabamba ggulu tumunyonyola ensonga yaffe tubuuke tugende waggulu kati nga birina mukwano gwabwe Wanfudu nga Wanfudu abagaba nze nagenda ntya sirina biwawaatiro nga buli kisolo kinyonyi kigaa tufune buli omu atuweyo akooya kamu tuwe Wanfudu ono tukole ki twambuke naye Wanfudu olwamuwo waliwo abantu nga ye yeesunga kendikwata ku kintu weppa olwa Wanfudu ebyoya n'atandikirawo bunkenge n'atandika okupalapanya tetwambuka mu ggulu nga tetulina mannya twewa amannya yeetumye nze byonna munnange nze byonna ne banne nga basitula okugerako ne kabamba ggulu bwe baatuuka eyo Wanfudu teyatandika olugezigezi awambye eggulu atuuse batuusa baba wa juice againze temumpa juice mumpe mazzi juice nyamunywa ekyeggulu ataddewo bunkenke buli kimu akiwambye kabamba ggulu ababuza mukama wamu yani Wanfudu yazonze mukama waabwe buli kye baleeta emisito Wanfudu yasooka okulya bwe baleeta kanyama Wanfudu yakakebero buli kimu banne abaggyeko yabasunirako yakola atya bisone bigana tetujja kusobola Wanfudu ono agenda tulemesa eggulu kyetuba tukola Wanfudu tumuggyeko obwoya bwaffe ati ng'atabuse
buli kimu yakyagalo kirya buli kimu kye babawa yakikwata takyakiriza banne kwogera oyogera otya nga wanfudu waali wanfudu ebinyonyi bigamba tumugyeko obwoya tulira buli yalina olwoya nalumugyako buli omanjako lulwe enkwali nesikako olwoya lwayo sosolya ani embaata kabuzi biki ne bamugyako olwoya bali mu ggulu eyo tulaba amakka ge munange wanfudu ku bukujjukujju n'akuba wakasanka akaama naga asooka okkirire wansi eyo wansi oyogere ne bawammesi bagabe bantegekera akafalisofaliso olwenaagwa kuba bano banzigyeko obwoya wakasanke kumbe naye yakoowa ddaani bwe yatuuka wansi yagamba bawammesi mutegekewe olwazi omukulu ajja ani gwe nkunyumiza wanfudu bwafuutuke oloza yali bwati yali musajja atu nga yetambulira bulungi bwati yakuba omugongo ku lwazi lyebbanga eryo lyolaba atambula bwati so enkugaba buli omwakuba ate wakutte wanfudu tumugyeko olwoya tujja kuba n'emirembe oba olina akooyako kasabe enviiri zo baazitwala bakuwa enviiri zo